Okusinziira kwa lipoota okuva mu ofiisi ya Ssaabaminisita esengeka enkola y'emirimu omwaka oguwedde yalaga nga disitulikiti ya Isingiro ye yakira zinnaazo oluneddirwa disitulikiti y'e Ibanda mu buweereza eri abantu baabwe. Kati abakulu mu disitulikiti y'e Oyam bagenze okulaba nga kyetaagisa okukwatagana ne bannaabwe mu disitulikiti y'e Ibanda okubayigirako ku nkola yaabwe y'emirimu. Bano babadde bakulembeddwamu ssentebe wa disitulikiti eno Benson Walter Dila. Mu nsisinkano gye babaddemu n'abakulu mu disitulikiti y'e Ibanda bano lwe bakitegedde nti ekyama kiri mu bumu na kukola nga kitole. Everyone works in unison with the rest. In Ibanda, we have basically identified everyone's powers, everyone's strength, and whenever you know the strength of everyone, then there you're able to get out his best output. Ssentebe wa Ibanda Elias Tumubweine bano abawadde gaabuwa nti nga baagala okutereeza obuweereza buli muntu akkirize munne okukola omulimu gwe mu mirembe. Then we have to know our powers. If it is the RDC, do not become the cow. If you're the LC5 chairman, do not become the RDC. If you're the DPC, you're not the judge in court. So we have separated powers and everyone works in their own line. Era baweereddwa amagezi okwewala obukuukulu nga bakola emirimu egibasasuza sako n'okwewala okutwala ofiisi zaabwe mu maka gaabwe nti kino kitaataaganya nnyo enzirukanya y'emirimu. But avoid unnecessary fights. Avoid unnecessary fights. Why do you need to fight in the council? People who voted for you, they did not vote for you to go and fight in the council. As it is, but when you become honorable, you want to take the council as you take your home. Am I clear? You forget that you're representing some people. They're the ones that have sent you to that council to represent them, to represent their souls. Instead of humbling yourself and you represent your people, you start fighting. Ssentebe wa Oyam Benson Walter Dila atubuulidde nti bakizudde nti bulijjo buli muntu ali ku lulwe ng'oba oli awo emirimu kye giva gitambula akasoobo. 99.9% of the technical team and the political leaders works towards one ideology, and that is NRM ideology. So everybody remains focused to implement NRM manifesto. So when we're talking of teamwork, do we have divergency also? I realize these people, first and foremost, they are really focused into the NRM manifesto, and it has bind them together. Kati okuva ku bye babanguddwamu bano bagamba baddayoka ate kusomesa bannaabwe okulaba ng'ebintu bikyuka naddala eby'ensoma n'ebyobulamu ebibadde bibasoomooza ennyo. Within ourselves, make that analysis. We lost this money in this financial year, we gained here, we lost here. So that now we see how to close those what? Gaps. And as we have seen the gaps here, I would also request to Carol that we appointed a 3-man team here to document the gaps. We still have children who are seated down on the floor. We still have children who are actually sharing one class. You find we still have more than 150. But what is the national standard? How many teachers do we have that are teaching our pupils? How have we met the ratio? So I think as we go back, vis-a-vis what we have discussed here, there is a lot still that is desire that we have to see. Why don't we have debt? Why don't we have debt just like others are having? Kati waliwo essuubi nti bye basomeseddwa singa binassibwa mu nkola obuweereza ku disitulikiti bujja kutereera.